Wano mu Uganda eddiini ze zasinga okuleeta amaanyi mu byenjigiriza era nga kumpi buli nzikiriza erina amasomero gaayo. Muno mulimu Umeya, RC wamu ne CU. Kyokka ensi bw'egenze eyongera okunyumunguka, gavumenti yasalawo amasomero agamu okugeddiza esobole okuyambako mu nzirukanya yaago. Abakulu mu kibiina ekigatta enzikiriza ki Interreligious Council of Uganda bagamba nti ebyenjigiriza ensangi zino biserebye nnyo. Bano bwe babadde basisinkanye abakulira ebyenjigiriza bategeezezza nti tebasobola kugumiikiriza byanjigiriza ebiswaza eggwanga lino. Started with the religious bodies into mess. As the government pays salary and so forth, the control over them diminishes. Omumyuka wa Mufti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa ono nga yakiikiridde ssentebe w'akakiiko kano era Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje agamba nti abasomesa naddala abo abasomesa mu masomero ga gavumenti obukugu bwabwe bususse okubeera obw'ekibogwe. Tendekala abasomesa mu byalo abantu basobola okufuna okutendekebwa okumala n'okufuna kukola babasinzira ku bukugu n'empisa ezigobererwa ne bainspekita b'amasomero nabo tebakyali bamwanguka nnyo. Kyandibadde kirungi nga bwe kyalinga edda amasomero galambulwa every other time. Reverend Father Constantine Bonabingi ono nga Ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta enzikiriza abakrisitaayo ki Uganda Joint Christian Council alaze ekiviriddeko abaana naddala abato okwenyigira mu nsonga z'ekikulu wabula ng'okusinga omusango agutadde ku minisitule ebyenjigiriza okusuulirira amasomero g'eddiini. Abazadde tebakoze omulimu gw'okukulira abaana baabwe. Religious education tebatekisomesa nnyo kirabika almost teriiyo. Ekyo kibi ekyokusatu abasomesa b'eddiini sibannayiika mukambe eddiini yaabwe kyonna. Ng'esigadde ennaku mbale bubazi Uganda okwegatta ku nsi endala okukuza olunaku olw'okwefumiitiriza ku Mukenenya, ekibiina ki Interreligious Council kiraze okutya olw'engeri akawuka kano gye kongedde okwegirisiza mu baana abato. Ensonga ya siriimu ekyali mbi nnyo so nga ate Uganda twali kyakulabirako mu Africa ne mu nsi yonna okusobola okuzza emabega obulwadde obwo obwali butugumbidde mu mirundi egyasooka. N'olwekyo tugende mu maaso n'okwekomako engeri y'okusansanya endwadde n'abantu okubeera n'empisa ennungi n'okukuumagana mu mirembe n'okutegeeragana n'okusonyiwagana ebyo biba bitagenze bulungi. Okunoonyereza kulaga nti buli lunaku omuwendo gw'abaana abava mu masomero gweyongera, ekintu ekisinze okweraliikiriza bannaddiini ate era wamu ne minisitule y'ebyenjigiriza. Titus Jemba, BBS Gambuuze.